Yes, mukasi akatulekedde kyatulesenga baga VMI worldwide bakutuusizaako semaje tulekedde ate nga bagamba Silverline Films nabo begasoma akawungezi k'olwaliro okutuukasaako semaje tugenda okwekanya tugenda kulekera kasema kagenda kubeera kasufu nga bagamba Culprit Pictures ng'ogasseko ne muno waaki nabo begasoma olwayo kutuusaako semaje tugenda okwolekera mu kutandika yakatandise bw'atyo olwaliro bakulengeza amazzi erudda era ziba tezirebusya waliwo abaakwata ekkubo ne bageesolosya era waliwo akanyoolagano masekati gaabwe bombiriri kyakomekera yange omu asigalidde masekati g'amazzi nga n'embeera gy'alimu teyali nnungi mu kaseera ako kuno konna agambye tuli kwanjula njagala weekaanye mu kaseera kano nga bagamba Silverline Films Productions bakutuusizaako semaje tugenda okwolekera era nga bagamba VMI worldwide ne begasibwamu akawungezi kulwayo kuno konna tuli kwanjula ne bagamba Chris Tega y'omu ku baekize producer abateekamu ssente mpozi gogasseko ne Jason Nusari ne yaliko ku abo bateekamu ssente baakuleeta erudda waliwo engeri y'akaalo era nga bagamba Kandruzi yakafulumya mu butongole ku mwala erudda era nga bagamba Richie Piat ne yaliko ku abo abaakafulumya ne bagamba Chris Hilton tiyabula ku mukolo gwa semaje tulekedde nga bagamba Jason Nusari yawandika olugo lwa semaje tulekedde wabula nga bagamba Casper Van Dien basajja modro zamani era nga bagamba Brian Davis naye agenda ku semaje tulekedde ne bagamba Griff Fast takabuzeemu wabula nga bagamba John Nelson naye agenda kubeera mu sema akawungezi k'olwaliro njagala weekaanye nga bagamba Dan Pierre Brooke Bodel ne bakagatagata bakadesha buli dakika 25 Zack Engo ngogasseko ne John Avris nga bagamba Real Day yanoonya abazanyi betugenda osikana mu sinema nga bagamba Josh Pickling ne director of photography kuno konna sebo tuli kwanjula nga bagamba Chris Hilton ye director w'okuntiko kasema ketulekedde bakayise dedi water ekigambo ekyo kiterako nsewa balunyanja oba si kyaba batambulira ku mazzi singa eryato liba lifunyemu tagali atero communicatinga ng'agamba nti dead in the water kikasema ketwolekedde nga bwe nkugambye bakulengeje bali omwalo okwali amaato muve ku guno omwalo gwaffe kwesiikana obwato buno bwenkasi bukanu gana amaalo gana amaalo agabeerako amaato gali amaato gabakabejja maato agaalagirwa waliwo yakwata ekubo najja nga asembera vuga mpolampola eryato era bw'atyo n'alisembeza n'alireeta lisobole okudookinga tugenda kuba tulekera ka action kalimu simple action tugenda kakwata pa tusobole okuba nga tukanyonyoka nagambye Davide Junior nga bulijjo tuli ku muno waaki kwe tukikwasaganyiza ate n'ensima bonna abasobola okufuna application era abagina ku masimu gaabwe abagenda maaso no subscribinga ku muno waaki mu kaseera kano kali ziba teziribuse endege yatuuka era endege bwetuuka abavamu baakwasibwa emmotoka awo nga bonogamba nti airport cab era bwe batyo ne bayingira ne bajja basobole okugezaako kubanga beeyongerayo njagala olabe nga bavudde ku kisaawe waliwo engeri y'akatemerero ne bajja nga basembera Kasule Sadaati okuva e Abu Dhabi ogamba ki Kasule Sadaati mpozi kogasseeko ne Jonathan Wasajja ogamba ki bona abaana bali ku mukutu ono yamugamba beera mukakamu kasira kagenda kubeera kasufu kali basooka ne bakuzaako kemabega before nga tebannabakwata kubo kujja Rodi ng'ogasseeko n'omukyala Rodi yalina seyaawe gwe yali naye baali mu ngeri y'akabaala ono yali amunyumiza ku seyaawe yali agenda maaso n'okufuna akaseera ak'essanyu bali mu nsonga z'ekinaakuka kati ate empewo bwe yafuuwa tenti neevaako n'akwata ekubo n'agenda afuna kye yafuna n'akyalirawo nadda ku nsonga tunywemu ku lwa Dani kubanga munaye yali malini omusufu gwe nali manyi mpozi ng'ogasseeko naawe ono seyaawe ayitibwa John
So when go back? Kalisoko mbuliro dayodi. As of last week, I am officially out of the Corps. Yagamba nti wiki eyise mabega bwe nakiviiriddemu sigenda kudda maji. Nali nsuubira ogenda kubeera maji bbanga lyonako nedda. Olwakubye zimmedo ng'omuzira ate gwe n'osalawo kiveemu kono si ensonga. Okusinziira ku bintu bye tusiikana mu masekati g'olutalo naye bakuwa mmere ezifaanana zitya. Tesobola gezaako sasulira ebyo. Osegeera. So kaliwo wotukira n'ogamba nti enough is enough. Bib is happy you guys are going to get to spend some quality time together. Era nkiraba ddala mbutuufu gwe weetaaga omalemu akadde n'omukyala. Ono yeetaka drink n'agamba kali on house. Okussira ku by'otukoledde mu masekati g'olutalo. Nze nali nkola mulimu gwange seetaaga kubanga onsiima bw'otyo. Just ngeza ku appreciating services obadde otuwa magye. N'amugamba oba oyagala kusiima twala sente zange. Nze sikusabye kyabwereere. Go to level, okay, it's okay. Just mbadde nga bomanyi. Sick of that, man. Mani sibyagala ebyonze. Ni ate omusajja obadde otwala kabbiya n'okanywa. False appreciation. Eyo bagiyita false appreciation behind the flag. Ebyo sibyagala nze. Bullshit. Kasasiro omwereere. Just want to get back to some normalcy. Yagamba nti awuli ayagala kudda mu normalcy, ayagala kudda mu bulamu obwa bulijjo. Back to my life. Njagala ngezeeko kudda mu bulamu bwange. I don't know this. It's an adjustment. Bigera kwetagamu kwegamba okwali jasinga. But she's good. Yagamba nakyala ali okay. Soko mbulire. Working on a little mini coupe. Muteekeddwa okuba nga mulina programu ez'okuzaala. But yes. Yes, programu zo tuziriko. Twetaaga tukole ne family. Kaziba teziri busa. Esaawa zonna kyali agenda maaso okuweereza amawulire. Ate kirabika gwe badde boogera kayitibwa Vivian Cooper. Mukyala woono. Kiringa bw'omanyi nti munaayo oba abantu abasama kati waliwo abali mu bbaala. Basama bagamba naye kakazi akajja katulage ku mabeere nako. Kyokka boogera ku mukyala woono. Yakwase kubo najja. Abayi. Yabagamba nti muli bantu balungi kyekyo lwaki ngenda bawa omukisa kusa ku byombadde mugenda maaso n'okwogera. That's my wife. Oyo mukyala wange se gwe mbadde mwogerako ebyekisiro. Musimanyi mukyala we. Katulage ku mabeere naawe. Yawulira obusungu. Natoka abasekulirawo. Kuba abasiru wayo obadde otya. Leka kulwanira mbaara ya musajja. You are a war hero. This is my bar. Nze sifaayo oba oliwo hero. Fulume bbaara yange. Tugenda kulwanira n'abantu mu bbaara yange. Fulume agenda. Yamufuutura n'amugamba agende. Yadda n'asooka asekule kyali kisigaddewo kisinika amannyo. Kibaakola ne bamuyita poliisi. Ono yalina okwogera ne poliisi aginnyonnyole munnange. Musajja asaavinze ensi yakafuna omudaali ate bali badde bagenda maaso n'osinikira amannyo ku mukyala we. Yadda yagamba kyemmanyi ekimu kyokka. Ekituufu kiri nti ngezezaako banyonya ne basalawo engeri gy'oli nti oli munnamagye babyesonyiwe kuba tebalina nange gye basobola kinnyonnyola nti omuntu eyakafuna omudaali okusaavinga ensi ye mbw ate mwamusibye olw'okuba nga alwanira ekitiibwa kya mukyala we. Kino yamugamba mbadde njagala tutegeko engeri yaka vacation kale oba tukikola ku lwo kikole ku lwa Vivian. Osegeera. Nagula eryato. You bought a yacht? Wagula eryato? Yep, nagula eryato. Pick it up down the Virgin Islands over the holiday weekend. Era ngagamba nti why don't you and Vivian join? Ebiseera ebisinga ku holiday weekends ato ku Virgin Islands. N'asooka avugireyo. Lwaki gwe tokwate kuba n'ojja ne Vivian? Just inaku ntono nga tuli ku mazzi. Osooka okakanye stress. Yes, Viv loves the water. Yes. Yagamba ekituufu kiri nti Vivian ayagala amazzi. Yes, kyekirungi kya byonna. Alisi ku lw'olumu. God and country all the time, it's no good unless your wife is satisfied. Ne bw'olwanira ensi n'okola bitya ebifaanana bitya ku lw'ensi nga mukyala we si mumativu kiba tekikola mulamwa. Alisi kino wandibadde okikola ku lwa mukyala wo. Olabye otya? Go ahead, she's at work. She's gonna pick up anyway. I'll call her after work. Let's go. I'm sorry. I'm tired. Nonsonyiwa tugende kuba mpulira nze nkooye. Unabadde amulemerako nga malisi wandibadde okikola ku lwa Vivian. Bamanyiganye okuvira ddala mabega. Baseya. Kale yakwase kubo n'ajja eka.
nako yafunyemu tagali kuye ekisajja ku lw'obusungu obungi okamala mu kaseera kawe twadde erudda lukwago ramadhani ogamba kikabulaza nkulaba ekintu ogenda maaso nekikwasaganya tozikiza teekamu amaanyi keri abali wano agera okulya nga omukyala amuyita yali aze ebbali nga bomanyi ti ebiseera ebisinga bagenda ova mu magye nga balina stressi zaabwe so kati bwe batuukayo bati ewaka okusobola okugezaako okuba nga adjustinga ne life yawaka naddala ababa basavinze okumala ebbanga eggwanvu bw'atuuka ewaka ebiseera ebisinga bamwasayininga eri psychologist asobole okugezaako omuyamba asobole okuadjustinga mulamu obuli nnomo bino wabirabye ebiri mu mawulire kiki ekyo ate sokolidde tulabe nga saakirabye agenda okuza amaaso bamwandiseeko mawulire engeri gye yali akomyewo bamuyita wohilo loko wohilo yakomyewo eka nakyakola media house yakimukoleddeko yambuuza oli oti akono ndi fine sokombolire naka ate badde ekikono biwanvu tiyandiyagadde kuddawo bitotola kasitegera tugenda kulya ki kuba tulinawo enkoko tulinawo kiki wandiyagadde nga ggwe kuba tugireko nedda kolesa ice cream saagala kunyononera yayitawo bulambalamba yajje bali John yankubidde ku ssimu n'asooka ambulira ku offer gye yakoledde ey'okuba nga tusobola okugenda ku lyato ku mazzi ebyeryato okgenda ku island nze ndowooza akalowoozo si kabi kaba kakola kwegamba twetaagamu ennaku nga nange siri ku mulimu tufunemu akaseera akafefeka kijja kuba kitukolera kwegayidde munange jasi nkusaba okirowoozeeko ekizibu ekiriwo ogendeyo syaka etulye ate sente za insurance va kulowooza bwotyo naawe nze neeraliikiriddeku ggwe kubanga ekisinga okukwasa enaku sigamba nti ogenda mu ddwaliro sigamba nti oba kineetaaga lisi nange mbeeko engeri gye nkuyamba ove mu stress ezo yakwata ekubo n'asituka n'asookayo lekere wali omukyala lekeraawo naawe kiki nze kye neetaaga bba wange nsinga kwetaaga bba wange yasooka n'asirikirira musaatu bambi ninga mubutuufu naye yandiyagadde okubaako kyamukolera ekyenjawulo yakwata ekubo n'asituka amasekati g'obuliri kuba omukyala mugambye sigamba nti oba ennaku zino obeera musanyufu mu ddwaliro tayagala gendayo kali kagamba nandiyagadde nange okuyamba osobole okwadjasinga ku bulamu obwannomase tubeereko mu bintu ebyenjawulo ebinaasobola okugezaako okuleetera okubanga ovaamu experience y'olutalo lw'oyiseemu yajja ebbali tuukira mu firiji n'asooka gyayo ka ice cream ebiseera bisinga bw'aba afunye ekimu kyankaranya ye nga yekisobola okumukakanya atera okunuuna ku ka ice cream yajja n'akwata ekubo n'ajja erudda bwatyo ng'amaliriza yakwata ekubo n'ayitawo n'ajja erudda mu buliri yatuuka n'asooka yeekaanya wow yalina okukkiriza bambi ku lwa nakyala kubanga munaye mukazi wattu asobodde omugumiikiriza akaseera konna kamaze ng'agenda maaso n'okukyavinga mu ntalo naye nga te mukyala we abeerawo ng'amulinze yesalawo kino akikole ku lwa mukyala we era yakkiriza namugamba it is okay tukwate kuba tugenda tusiikana eryato lya John olirabako kono siriraba bwotyo bw'ogenda okubeera y'embeera y'okwenyikiza mu nnaku gy'ogenda okubaamu bw'obanga kino kikola kusanyusa nze then katukwate kuba tudde kubanga tekinyamba okubanga tulye nate nga gwe toli musanyufu nze kyemusaba kiri kimu kyokka bwe tuba tuzze saagala nyumye ku bya lutalo ko namugambye
Then he should have picked. yeetaaga Jessica Adventure kuba already okimanyi alina ssente naye talina waasobola zisaasaanyiza. Livingston, super soldier. Okay, He should ye kyatayagala ono ye atandike kwogera ku nsonga zikwatagana bya lutalo probably needs this. era yamugamba nti kati ogenda sisikana ono already mukwano Come on. yali mukwano gwa muganda we ono lwoli gwe yabadde naye mu bbaala era yamugamba gyatugenda esoko gye gyatugenda tofaayo gegeno kabaka yaliyo There he is. wuuno eno gwe tubadde tunoonyeza eri naye agenda okuwulira nga bazze This shit. We are kwegamba yafukanga wakika not too shabby, huh? It's a lot bigger than I ndowoozaako ono eryato ddene n'okusinga ki kye mbadde nsuubira 75-foot Lazara. lyo ddene ery'amaanyi I'm aboard. How could I ninye refuse? kuno ate nyinza ntyo gaana Let me help you. omanyi bw'oba olinnya eryato oyogererawo permission to board See you. osaba si byakuva eri nomala gamantalira ku mato g'abantu Beers up there. naye ezo enkola ziri eri mbazungu wane waffe seba olippira teri kigaana yakwata ekubo n'alinnya why I don't know if it's the boats or the sea air. simanyi oba lyato bampeewo gye tussa A sailor than a marine to me. kwegamba nze ondabikira okubeera seira n'okusinga okubeera A malini nurse and a doctor. anti nange ondabikira okubeera naasi than edokita Ready for a weekend that's going to change your life? oli mwetegefu ogezaako sisikana wiikendi egenda okyusa obulamu bwo kona ate kyekigaana So you know how to run this thing? ndowooza omanye engeri yodiddukanya 3-hour tour, is it? Nah, nah, nah. tungamba nti wakigula kuzanyisa buzanyisa 35 horsepower. Volvo gyolaba ssebo lidduka ly'amaanyi water. This baby's going to purr. yamunyonyola horsepower lyeriziina sipiidi kwe liddukira nebisigadde ne yingini erimu Gotta be a story there, huh? No, there is. baalituma Berwood That one for the sea. kyabamubuuza lwaki wayituma Berwood liteekeddwa okuba nga aliwo sitore ka Berwood kono ka sitore weekali jasobola kuba tugenda kanyumiza ku lyato sigenda kanyumiza wano ate ofaayo bino kambikwate kono kiryoke Sure you got it? okakasa buli kimu okiyina Your beer. jasi neetaaga kabyere baakwata ekubo ne bajja ku lyato lwoli gwolaba siba alina ssente musawo alina ssente yali mukwano ono yalina muganda we yali ayitibwa Dani ate ne Dani yasaavingako magye kati yali mukwano gwa Dani ono yali muto It's the dime tour. Yeah, let's do it. ndowooza kati ntandika obalambuza We're in the stern right now. wano muyimire mu The stand stern is the rear of the boat. omanyi saani ebeera of course weerabidde nti ndi maliniisooja I just thought it might be up for an education. ndowoozezaamu nti oba osanga neetaaga mbasomesemu kale mujje tugende That's when they come to amugambye seetaaga kubanga onnyonnyola bisinga bwe kwayo bisinga mbimanyi jangu mpola naawe Up here, this is the bow of the boat. anti wano we maaso Plenty of room. kati wano osobola okukakanirawo ayagala okwota akasana wano okikoleraawo nakwateko namugala yamugamba gyatugende we batyo ne bayitamu mpolampola bajja Side of the boat. That's starboard. Port is the left. Okay. Starboard's right, obviously. yagamba starboard ebeera ku ddyo And here's our salon. eno yegenda okubeera nga saloni wano lyeriringa eddiiro osobola okukolerawo buli kimu kyonna kyoyagala waawo nga lyakabi esooka oggalewoawo kabulaza Bag. No, I got the bag. ensawo kona ensawo njiina tofaayo Thank you. Watch your step. wegendeeze Vivian tokoona n'amukwata n'amukkiriza mpolampola Here we have yajja Allie. n'amugamba kati eno wansi Stocked with beans, right? wano bwe tutereka ebyokulya byonna ebya buli kala We've got proteins ate omwo tulinamu proteins for dinner. You guys like seafood? simanyi muli emmere y'ennyanja ebintu by'omu nnyanja lumiri ati buterebu sifuudu tiye tetugiinaako tagali n'abayisawo n'abatwala eno munda ssebo gano ge bayita amaato g'abakabejja abaakolamu abalina ku ttooke This is the captain's quarters. yamugamba kati eno kapiteeni gy'asula No, so kati mwe mugenda sula wano one of the other. nedda ffe tujja sula eri mu cabin crew No. You take the master. We'll take one of the smaller rooms. yamugamba tewayita bwe ebeera mu master ffe tugenda kubeera mu kasmall room muli balalu nze ndi omu kangende mu cabin crew mwe muli babiri musigaze wano kubo kaali yakwata ekubo n'abalambuza era bwatyo n'abayisawo n'abatwala ne wasigadde yajja Oh, we got our fishing poles and life jackets in here. anti wano tulinamu ebivuba After the boat, we got our Zodiac in case we run. era nga wali kuliko eddala eriyitibwa Zodiac Oh, if we have to take the Zodiac into one of the islands for supplies. era ng'agamba Zodiac tugikozesa lino tuliteekako wali mazzi wakati Zodiac neevaako negenda ku buzinga ne tufuna ebikozesebwa ne tubireeta ku lyato tuyinza okuggwako kabiya tuyinza okwetaaga ebyokulya keterinako buno obwato obutono bakayita ka Zodiac aya
Luli yakwatikubo n'asooka alambule wasigadagera buli kimu kiri beautiful. Onagamba ndowooza ke kaseera tugende tunyumirwe weekend. Bwe batyo ne bakwateko bajje balisimbule lisobole okwolekera Eliodi kaseera ka kunyumirwa weekend. Nagamba Vijay Junior nga bulijjo yajja Kegeno nakya yakwati kubo najja waggulu eno gye bamugambye gy'asobola okusobolera bulungi n'ayota kasana era ziba teziri busa roodi yajja gera okuzza amaaso nga ssebo kalina omubiri tuuka n'akatunuulira mukazi wattu akakanye tamanyi Spooky, isn't it? tolaba nga kiri sipoke kikangamu ate kitya Out here. nga tuli eno On. tuli feka Right. ku nnyanja Where's Coop? ye kupa ali luddawa Kupa. Wheel? anti yakutte enkata Why wouldn't I? omulesi avugeko ono lwaki simuleka of course tamanyi wajje tulaga gwamanyiyo Sabre Key's about an hour that way. yamugamba Your Marine. waliwo akafo ketusobola okgenda bukalisaidi saawo bw'abanga ddala mbutuufu akutte direction entuufu ajja tutuusaayo Right, how's that sound? kiwulika kitya kerodi yali bali genda okuzza amaaso nga kirabika roodi yanyumya nnyo n'okusinga ate ye bwe yandibadde anyumya ne mukyala we omanyi kisoboka ono anyumya nnyo emboozi agiyina nnyo n'okusinga ate ye roodi nnyini mukyala kati lino lyato ssebo ge gali gakabejja balina bwe baatuuka ne basooka bali era bwe batyo ne basuula ennanga So good, thank you. ne bapaakinga eyo My bad. ate mufaayo munansonyiwa kiryoke era bwe batyo baatula munda ne bafuna ku byokulya ono yamusimba asobole okwesimulako munnange laba oli yakwata ebbali Want more? oyagala kufunayo kadrink akalala There's plenty more below, and tukyayina siba omwenge oguliyako ddala nyinayo neeri mu kabini gyensula nyinayoko if we're not Eh. over by tomorrow, we're doing this wrong. era enkya bwe bunaakerera nga tetutamidde tujja kuba tukivuga bubi so katulina okussaamu amaanyi nga bakwatiko batuula ebbali obudde nga bwetoolola Poker night. kale ndowooza tugenda zanya ku matatu ekyo kyolwaliro You realize temukina mbuzibu about poker I learned from Danny, so yeah. okimanyi nti matatu namuyigira ku Dani so kati gwe kyomanya nti ngenda kufa bbokula Anti, because he was a terrible bluffer. ekituufu kiri nti obanga matatu wamuyigira ku Dani yali tamanyi kuzanya matu kati ngenda kwokya bwe batyo ne batandika okugaba mpolampola Seems at the hospital. Nothing new. soko tuwulire ekipya kye kiri ku ddwayo ko tewali nnyo kyamaanyi Come on, nothing new? ekagamba nti wali kyamaanyi ki ekiriyo If you guys must know, I'm seeing someone. yabaga nti bwe mba mwagala okumanya ekiri ku ddwayo nnyina gwe nafuna She's a resident. jasika resident ke nafuna Present. kateekeddwa kubeera nga kato For you, isn't it? nga kamaliriza okusoma then kati Yeah. kasita agamba resident kiba kitegeeza nti oyo akola ku ddwaliro How did I guess? ono yamugamba leka afunye kawala kato She's a brunette. I guess something's... yes kabruneti Back in my hell-raising days, which was omanyi mu biseera biri ebikadde before I met you, of course. bifo nga siraba kusiikana Danny and John, we would walk into dani ne john twateranga okutambula ffenna basatu Oh. nga bwe tuyingira ebbaala 15 seconds. Danny would pick, mu sekendi 15 dani aba yafunye dde omuwala then John didn't stand a chance. jani naaba nga talina na mukisa gukalyawo It was crazy. It was crazy. bwe batyo bamunyumyako rodi yafa ne babeerawo ebiseera ebisinga ne banyumya bambi bajjukira ebiseera byessanyu bye balinanga naye This is mine. Yeah. kale nze njiraako n'obutereevu gwagaba Speaking of gifts, you still hotwire a car? by the way sooka ombulira okyategula emmotoka
lindako Have to know about everything, man. toteekeddwa manya ku buli kimu kyonna vivi naawe. Danny taught him how to hotwire cars. Dani yamuyigiriza engeri y'okutegulamu emmotoka. Joyrides for hours. So kati ng'ebiseera ebisinga tumalina okunyumirwa emmotoka ezitali zaffe okumala essaawa eziwera ng'oyo yazitegula. Ever. Mugshots or did it? Baba Here's to never getting caught. owaaye tunywemu ku lwekyo kono tunywemu ku lwekyo ate lwaki nedda. And we're to the lady. Coop, you making a bet? Kale isoko mbuliro genda siba So, bukosi era Me too. I'm all in. nze ntaddemu ezange ziizo zonna. Bwe kibeera bwesyo ng'otaddemu nakyagenda okubalaabalamu okimanyi nti mbawuttudde. I have the best idea. Let's call her. Yeah. Nyina ekirowoozo ekisinga ku lwaki tetukubira Samansa. Come on, call her. Kano akawala ke wafunye ke bayita Samansa kabadde abagambako bamugamba tukakubireko no ha. Hey, no dice, guys. bullshit. No. We tekuli red. ekituufu kiri nti eno gye tuli teri netiwaaka Work. tewali netiwaaka kisobola kakubi kyogamba Bib. kati Vivian gwasuulawo nze mba nkukubye. Come on. All right, dealer, show us your card. Kale ddiira soko tulage ku matatu g'olina tulage ki ky'olinawo olina azisaawo anti wano mbookyezza. Nice. But it's not nice enough. Yagamba siganye obadde olina waaka naye waaka tamala Alright, baby, that's all. n'akwata ekkubo n'amusuulirawo waaka. Ow. You got a picture? Olina ekifaananyi Bust it out. tulage ku kifaananyi kya Samansa yajja mu ssimu ye. Waaw Oh. Are you sure you didn't pull that from the internet? okakasa tokijja ku intaneti ekyo. No, she looks real enough. Kind of Kale alabika ali real enough big. ayina Hard. She, ayina big heart abadde agenda agamba ayina big boobs kyokka nga mukyala waali wano I always have like. yakomekerera agamba ayina big heart nakyana agamba kanvira abayaaye. Yes. Yes. John? Yeah, sure. I'll have one. I'm gonna go upstairs for a quick smoke, though. You see, did you say a Yasituka n'agamba nti agenze kunywa kasegereti kono ogenze nywa sigala. I met Sam. Watandika ddi okunywa sigala kono bwole nasika na Sam natandika okunywa sigala omusawo smoke? yatandika ddi okunywa sigala yinza okuba atamidde waliwo ekitali kituufu ku ye jasi atamidde mu butamiizi naawe tewali nnyo kirisiya tewali nnyo kikulu yakwata ekkubo n'ajja erudda n'akoleza ogwataaba ayitibwa John gambye kagenda asooka akoleze ku gwataaba yajja ebbali n'akoleza taaba naomala n'akwata ekkuba gy'asooka awulugumya akafwanga njagala weekaanye genda okeberanga ekisuufu tewali netiwaaka n'akwata ekkuba essimu n'agizzaamu mu nsawo. Are we gonna do this? It's late. Owaaye ogenda kujja tuzannyo oba togenda kujja obudde nga kikeerezi I'm coming. abaaye enzijja mubeere bakakamu yabagamba jja basobole okubeera abakakamu. There he is. Then n'amaana akwata ekkubo n'ajja wuyaze. There. This is the Greener Mark II. Waliwo eno Greener Mark II. Same kind of harpoon gun that Quentin used on Bruce. Yagamba nti eno eringa Quentin gye yakozesa mu Bruce kono sinema yali yakuyiga zishyaka ali sampuni bufumbo bwe bakozesa okukwata zishyaka zihweru. I mean, it is open water. Kyoga walese nga tugenda kuyiga shyaka kono tuli ku open water ate. Cooper. Captain David Cooper. Captain David Cooper. Marine Corps. Kuva Marine Corps. Dog. Killer of all enemies. Kill of all enemies. Sharpshooter. Sharpshooter. Ngenda kusaba soko lineko. Mayiro litayagala nnyo kwogera ku bya lutalo. Tayagala kwogera by'amagye. Therapeutic. Nze ndowooza bwe tuba tubyogerako kibeeroke kibeera therapeutic. Kino engeri gye kikujjanjaba. Almost became a therapist. Instead of a surgeon, it would have been a lot less precise. Era agamba singa yafuuka therapist than okubeera surgeon. Oba osanga kyandibadde less precise. Coop. Coop. You killing one?
Damn it, John, stop! Gwe Johnny naawe obadde kitosonga muno mbwasi. Just njagala. Stop! I'm not doing this shit. Sigenda kubeera mu bintu bino bya kunyumya lutalo owulidde. Kidding, right, John? Waaye Johnny naawe. It's unloaded. Just mbadde nsaaga temuli gasiya. Obusungu n'akwateko bwe n'amuviira yajja. I'm just trying to help. Well, stop! You're not helping. Come on, Coop. I was just trying to help. You know, Yali agamba Just mbadde njagala kumuyambako ono by'obadde okola bibadde tebiyamba. Yakwateko bwe n'akomamu mu busungu. Wessebu. Tokakikwata n'akibeba. I've done some terrible. Nze gwolaba nnyina byenkoze ebyettabo mu masekkati g'otabo bye saagala kunyumyako bye saagala kujjukizibwa. Humanity at its worst, and I don't. Era ng'agamba ndabye abantu abasinga ddala okubeera ab'ettabu nga tebalina kaabuntu so n'olwekyo ngenda kusaba tubiziike. And I don't need too much to drink. Nsonyiwa nnyinza okuba kale nkireese bubi. Nnyinza okuba nkikutte bubi. Ate engeri gye mbadde nnyweddemu ekigira nkyankalanyiza. Ne ize. Tomorrow? Bikwate ize kablaza. Whatever you want. Enkya webukerera ku makya tugenda kola kyonna kyonna obulya kye weetaaga. Bino tubiziike tubijjeyo olwo. Ize beera poa. Togira nnyo kablaza. Kwate kuba n'atambula najja erudda. Ha? We have tequila and vodka and the... Yasooka n'ambuuza olinawo rwamu omulako ntulina tekira tulina kono njagala rwamu. My cabin. Kale kangende mu kabini muleete. Ndi muwala mukulu nsobola okugwejjirayo omwenge. Just bring 2 bottles. Kale leeta eccupa 2. Kubanga nkiwa. Tugenda kubeera mu kusaalisa. Nakye yakwateko bwe najja eno mu kabini. Gezeeko okunoonya drink gyali gwamugambye. You know, tits are real. Sam. I mean, none of that fake shit. And they're awesome. Both of them. Just saying. Basigalawo nga bagenda maaso n'okuwayanga bo. Nakye n'akwateko bwe najja erudda. Era ne kugenda maaso n'okwekebejja. Era paka lwe yagigwako rwamu. Kali abaagira bw'ati agenda okuzza amaaso okulengera. Yagamba by the way sooka olindeko ndabe. Waliwo ekifaananyi ssebo kye yagwako. Nakyala nga mulimu ye. Ngugasseeko ne John. Naye nga kiraga nti baakiyuzizzaako. You know, Omanyi? sorry for asking about what happened over there. N'osonyiwa okubuuza ku biki ebyatukamu mu lutalo. I saw what it did to your brother. Bottling up inside. Era ng'agamba You remind me a lot. nali ndaba ku ngeri olutalo gye lwakolamu muganda wo Dani. I'd hate to see anything happen to my best friend's kid brother. Era ng'engeri gye lwamuyisaamu nali Just sandyagadde kintu kituukewo ku muto wa kyali wange. Mugamba si kyali muto naawe. You mean to say that war changes people? Olinga agamba nti nkyuse kono era ddala. Maybe you're the one who's different. Oba osanga gwakyuse. maybe we're all a little different. Oba osanga ffenna tukyuse mu mbeera. More gray. Tufunyemu ne ku nvi ndowooza ozirengera n'enkanyanya. I'm sorry for coming at you early. N'osonyiwa okwata ekkubokubookera bwe ntyo. Should have just thanked you for watching over her when I was gone, but Nandibadde ngenda maaso n'okwebaza okubanga mukyala wange omunkubidde akaseera kesibaddeewo naye. You guys are family. Kiryoke ekyo tekyetaagana kubanga onneebaza. Kubanga mwe mwali baakika mwafuuka baakika. it's everything, and I don't know what she would have done without you. Weebale buli kimu kyonna ky'ogenze maaso n'okola bwasima ki kye yandikoze wootali. Yeah, she is. W'amaanyi kono obukosera w'amaanyi. Well, cheers to that. Tunywemu ku lw'ekyo. Kwateko bwe n'atoosinga. What are you guys toasting? Bane musooke mu mbuli eki kye mugenda maaso n'otoosingira. Why is that? Kiki? Because we're fucking awesome. Tuli bakkabi. Right. Fine. We're looking for? Osobodde ofuna ky'obadde onoonya? Eki? Juyo nasikanye ekifaananyi ng'olina kwe yakiyuza ne kusigalako babiri ye ne Nakyala. You want to go to bed? Agala bwe bituuse kati nkooye omwenge. Good night. N'asaba Lodi bwe kiba kyetaagisa gye. It's like someone's looking for a trip to Alabika ayagala omutwale ku lugendo olw'okunoonya ka bebi. Ate of course lwaki nedda. Ngende nkikwasaganyeko ono kale bulaza.
yakwate kuba n'ayitawo no n'asigala ng'akyabirowooza mu kaseera kano. Nakyageza okulaba nga waliwo kwegamba mulimu ebintu ebimutidde appetite. Nasalawo oba osanga oli basooke bamwesalekoko bafunemu akaseera akaabwe nga bo bajja erudda njagala weekanye. Nagambye tuli kayitibwa Dead Water Vijay Junior nga bulijjo era nga tuli wano ku muno waki. Bwe tukikwasaganyiza batandika ensonga z'ekabolongojjo mpola mpola. Ngina tumira ku Ron Basse okuva e Canada. Mpozi ngogasseko n'emikya 24 Australia. Ngina tumira ku Baziira sikanibwe Norway. Mpozi ngogasseko ne Habiten. Habison ogamba ki? Asikanibwe Sweden. Mwebale kubeerako ku muno waki. Heno Rodi yatuuka ekiseera atolowooza yatendewalirwa nekyanamugamba it is okay. I'm not done with you. What? Babano It doesn't mean that you can. Sharifu Wasu ogamba ki okuva e China? Mpozi ngogasseko n'abaana mwenna abali mu maserengeta ga Korea. Rodi sebo kye yakola kusinzira nti wali biganye n'asalawo agezeeko kubanga akiyita mu ngeri endala. Kabaka yali bali nga yekaanya kinakuka ya bwereere tiyasasula wadata so. Why do you still wear these? Lwaki okyayambala dog tags zino? Anti of course dog tags. A reminder of all the shit you went through. Zino zikujjukiza buli kimu kyonna ekyekisiwo kye wayitamu eky'olutalo. Your neck that won't let you come home to me. Zino ze zaakulemesanga okwate kuba okomawo gye ndi. I am home. Naye ate kati ndi waka. Osegera kati ndi waka. Okay. Nakwateko ne yeeyongerayo. Rodi kagenda obukyenkera ku makya. Kabaka yali atudde wano olwaleero. Nakyala yajja. Wasuza otya? Wasuza otya gwe? Sleep. Coop? Kopu yasuza atya? Yeebase. Yakubye otulo esirabanga. Agamba kale. Kali akawungeezi koolwo. Lori yakwate kubo najja n'asooka afuna ku ice cream. Malofuna ice cream ayina obituary ya bulazo we. Dani. Beerawo newankubadde abaagezaako nga bwasobola osuppressinga kye twandiyise nightmares. Ezi experiences ze yayitamu ez'olutalo zimanyi okuzukuzu okumugugumula. Yagala obibikkiriza bibeere yabiziike mu minds n'ensi kyangu munange. Era agira n'agugumuka n'asimuka n'avaayo. Yakwate kubo n'ayitawo. Yajja. Bali baakedde dda. Olwali yasalawo n'agamba naye mbutuufu Dr. Gizi zino ndabika seetaaga kubeera nazo. Morning, Coop. Wasuza otya Coop? You gonna join your Gamba ki baby? swim in the ocean? Blood wandiyagadde owugirako mu nnyanja. Person is he? I'm gonna go take a shower.
oli yagamba kagenda anabeko nakyala. Hey, Coop. Yakwatikuba n'asooka ayingira amazzi. Nakyala n'ayitawo n'ayingira mu kinaabiro. Alright, Coop, let's see how well you can swim, buddy. Kale Coop kanda bw'obadde mu butuufu osobola okuba eddubi. Bwe yayingira amazzi ssebo omuyaaya eryato n'alisimbula. Buno abali wano agera okuwulira eryato ligenda. Sooka olindeko. Genda okwatikuba okuvaayo kutambuza amaaso. Omuyaaya ssebo eryato alisimbudde alivuze alitutte. Baaba ligenda. Yagaba banaye tufudde. Yajja agezeeko obugaawugako naye manyi eno ssebo nnyanja. Si buno buleeke. This is an ocean neno kamala. Yawuga n'atuuka w'atuuse. Omanyira amaggi gakooya nga tulaba destination. Tulaba wa gy'olaga. Oba gy'ogenda tuukira. Gayina engeri gye gamenya, gayina engeri gye gakooya. Keri yatuuka w'atuuse omuyaaye. Nama n'atuuka eri maaso n'alireeta. Yadda mpola mpola magezi. Lengera. Why? Motherfucker. Hey, man, what's the matter? The tide? Why soko mbulire kikyate? Oh, come on, no harm. No. Ngama ne mwana oli wambwa ko tewali tabu y'amaanyi naawe jangu. Yamusika naye n'amutwalayo gasiya. Aya. Gwe. Dakwate kubona ayitawo. Nice, huh? Kiri kitya. Mugisiza n'awulira ng'akooye n'okkowa. Wow. I'm gonna retire out here. Hey, retire. Yeah. Oh, look at this. This is the life. There's not a care in the world. So all I need is a good woman, enough money to take island runs. That wouldn't be so bad, would it? Yes, it wouldn't. Plus, there's nobody around for miles. What about that guy? Yagamba soko lengere. Olwe eryato lye yalengera n'amugamba soko labe. Looks like he's trying to pour it in on your accent. Kirabika omusiru atandise okufunza gy'otera okuliira ssente. Olwo omulala aleese eryato. Mugamba kirabika n'atandise okuliira gy'oliira ssente gwe. I know. Oli wambwako no nkimanyi. N'akwate kuba asobole okwolekera munda mu kaseera kano. Yajja. Ne lwe n'akwate kuba aveeyo mazzi. Kyava amagamaga. Nabagambye tuli kayitibwa dead water. Vijja Junior nga bulijjo. Wano ku muno waki. Waliwo ssebo Kabaka yali avuga eryalo wabula eriiso. Oba bakoze ekyetaala. Yobala n'akwate kuba n'akomawo eno munda. Bw'atuuka munda kwe kusaako ebitangawaaza. Genda okuzza amaaso okulengera n'alengera eryato ly'abano. Kyonna ekigenda maaso ku lyato lye kirabika si birungi. Era bw'atyo ng'amaliriza n'alyoka akwate kubo n'ajja erudda. Yajja afuna engeri gy'asobola oddipikamu. A 2-mile swim made me hungry. Yeah, it's Omanyi gwe ssebo mpoze kumpi mayiro 2.2 akayala kannumako ndi mu kuteekateeka kya nnyanja. Oh, okay, great. I caught that. Kyennyanja nze nkikutte. See where that boat went? I think it went back. Omanyiko eryato wa gye lirazeeko ono simanyi. Eryato kiri There emwogerako. was a fishing boat out there a little while ago. Wabaddewo ka fishing boat banga sidde ne libadde awo. Don't worry about it. I'm not worried. I'm more worried. Ekyo tekyeraliikirizaako ono neeraliikiddeko mu ababiri. And if we do a prayer first? Mulabye mutase nga tusooka ne tusaba nga tetunalya. Lord, Mukama commander of the air, land, and sea, aduumira ensi ttaka n'ebiri mu nnyanja. fury of a storm on their tiny vessel,
We come to you for peace. tubadde tukwateko okujja gy'oli mirembe. We come to you for love and understanding as we re-establish our friendship. Tujja ku lw'okwagala ng'ogasseko n'enkolagana Harvest. n'okuddamu ozimba enkolagana yaffe bulungi. Amen. Yasaba era nawunzika. You said there was a story behind the name of the boat. What's the story? Bellawood. Wangambye nti lino eryato liriko engeri y'olugero. Olugero ki? I got my love of the ocean from my pop and my Omanyi okubeera ku nnyanja, in the Navy and my obwagazi bw'okubeera ku nnyanja nakijja ku kitange ng'ogasseko ne jjajja wange omusajja. Bali magye. condition. Yeah, that's not the way that Danny said it. Naye gwe tewasobola kuyingira magye. Okay. My grandpa, he Jjajja wange, World War I. omajjajja wange aliko mu Sematalo mu biseera bya Sematalo. Asooka. 1918. The battle. 1918. You know your history. Omanyi ebyafaayo. So my grandpa was Jjajja wange, he was injured in that battle, and he omanyi yagenda n'alumirizibwa mu masekkati g'olutalo olwo. on his way to Olwa 1918. town, and there he was tended to by the Naye mu ngeri emu oba endala yasobola okutaawa. French. Yasobola okwewalula amagezi n'atuuka waliwo we yatuuka waliwo engeri y'akakiriniki. Oh, did she drive a Camaro? Ne batandika okugenda mu maaso n'omujjanjaba. Kiki nali kabanyumiriza ku kasitoori. reason or another. My grandfather nicknamed her Bella. Yagamba nti omukyala yali agenda maaso n'okumujjanjaba yamutuuma erinnya Bera. My grandfather would call out, and So kati ng'ebiseera bisinga amuyita buyisi Bera. he would call out, Bella. Ng'agamba Bera. There she'd run. Ng'omukyala ajja adduka ssebo n'ajja n'amujjanjaba. Knows what else she did, because whatever it was, Kyema kikimu kyokka ayinza okuba nga si kye kyokka kye yakola kubanga kyonna kye yali amukola. then Yatuuka ekiseera nga ye mukyala gw'alowoozaako. Bella Wood. Ng'ebiseera bisinga ne waaba yeebase ne bakyapiri nga amanyozuka n'awogana Bellawood. No, Eh? like my grandmother was just saying, God rest her soul, but I don't think my grandpa ever got over Bella. Nze kyema kikimu kyokka jjajja wange omusajja alabika bambi Bera Him when he needed her most. teyamwesonyiwa naye buli kati yagenda ng'amulowooza. Ngamba of course tasobola kumwerabira lwa nsonga yabeerangawo mu kaseera bwe yamwetaagiranga. Guys, Bana Saamu akubye, Samantha akubye, kansoke mukwate. Story. Ka story ki katunyumiriza. I don't think it was. Si kiwandika story kali yako naawe. Bandages. Ndaba bya kiyaye. Cynic. Bwe kiri ssebo. Kakati obudde nga bwetoolola. Bali eyo ku lyato. Bali mu kulya masappe, bali mu kulya masantiri. Buli kimu kyonna kiri mulaala. Ono yakwase kuba n'ajja erudda. Tuke bali n'asooka gye yeeyozeeko. Sofa kati buli kimu kyonna kitambula bulungi, atandise okuba nga amanyiira. Era n'embeera etandise okumunyumira. Why baby? Soka n'akwata muno n'afunamu engeri ya kati yabajjamu amakere n'agenda okuzza amaaso okulengera. Yalaba ekifaananyi ng'ekifaananyi sayidi emu yayulika kuliko nakyala mpozi ng'ogasseeko ne John. Kisabusa mu nsawo teyakaaya nanyo teyayomba. Kisabusa mu nsawo n'amaana akwate kubo n'ajja kuseetula ebbali n'aggalawo. Waaye John yajja. oh wow, instant refill. Instant refill. You guys want to play cards again? Mwagatudemu tuzanye mata tunateera. Oh, fuck poker. Amata tumuveeko. I got a better idea. Nze nfunye ekyozo ekisingako. Truth or dare? Tuzanye akayitibwa truth or dare. No, I'm serious. Ndi serious, siri mu kusaaga. It's like junior high. Ako nasemba kazanya nga tuli mu junior high. Then I can still hotwire anything that moves. I haven't been. Ndowooza okyasobola okazanya. Are you sure about that? Yeah, that's not what I heard last night. Gross. Gwe naawe Telling me, it is gross. My virgin ears. yabawuliriza ssebo nga bali mu kutoboyiga. We haven't hung out like this since before my last tour. Lots going on since then. And hey, I want to hear a little
little bit more about that. yagamba nti bingi ebibuuzi byabadde tasobola gezaako kuwulira atalina byabadde kwegamba oba osanga kano kajja muyamba akazannyo It's okay, I'll break. ate bandyagadde n'okumanya Samantha yaani kale Ever asking the question has complete yamugamba nti olwedde okimanyi out of the question, not even my kubanga abadde tajjukira bulungi mateeka bwe gatambuza truth or dare the truth. namugamba nti okimanyi nti omuntu aba abuuzizza ebiseera ebisinga yabeera nkontro y'ekibuuzo obakubuuza kye baba bakubuuza oba oteekeddwa okyanukula oba si kye obakudeyalinga kye baba bakudeyalinza oba oteekeddwa okikola We're doing it. kale tuzanye endowooza Okay, you go first. gwaba asooka mu kino It's your boat. You go first. gwaba asooka Truth or dare? truth or dare Truth. truth When did you lose your virginity? kale sooka ombulira embeerera wagihimbuza Second question. ekyo kibuuzo naawe Oh, such a lame question. kibuuzo kya kisiro ekyo naawe terya nange nandyagadde okumanya Two. It was on our fourth date. yali ku deeti yaffe ey'okuna That's you telling the truth. leka naawe olimba Question. ekibuuzo si kikyo That was the rules. okusinziira ku tteeka wagambye nti olina kwogera mazima tolina kulimba I was 17 years old. nalina emyaka 17 egy'obukulu One question at a time. tubuuza kimu kimu tolemerako My turn. kati nze mbuuza Truth or dare? truth or dare Dare. dare Who wins? ani I said dare. dare Okay, I Kale. dare you to tell me I dare you truthfully. to tell me truthfully ani gwe wali ozingirako virginity Named Amanda, yali baali bamuyita Amanda and she was a cheerleader. yali In, cheerleader nga nze ndi footballer kind of. Not really. bwekityo bwe kyali Amanda Matthews? Amanda Matthews gw'ogamba One question. No more. kibuuzo kimu kyokka tetulemerako That is my babysitter oyo ssebo yali babysitter wange yali ansuusuuta at our wedding. It was a really long time before. kaali kaseera akawanvu go ge mazima byali byadda Was it good? byanyuma Was it? John, ask your turn. mama mubuuze gwaba abuuza kati Me, I go again? nziremu mbuuze nateera Any favors? Ask your own. bwekyoba okola buuza kibuuzo kyo tobuuzanga nakyala kyayagala kumanya okay Did you kill anyone in that? simanyi olina gwe watta mu Afghanistan bannange Really again? yasooka n'asirika He said you could ask- yagambye tubuuze kyonna kye twagala okubuuza tekirina buzibu You're so. naye kale gwe mbwaga oli so predictable Answer this question. wamma tokyanukula Answer the question. of course ngenda kyanukula lwaki mba sikyanukula Good doctor. dokita Supposed to be saving people. ateekeddwa okuba nga ataasa bantu Other side of the equation. ate yali ku sayidi ey'okubacunya I've been running from those ghosts from below. omanyi mbadde nziruka emizimu gy'okutta abantu mu Afghanistan for so long naye kati esegezeyo yes 13. natta abantu 13 13 people. 13 Yeah. yatta abantu 13 Truth or dare? truth or dare oyagala ki Truth. truth How did you get through it? kalisooka omulire wakiyitamu otya You. gwe No, I was coming home to you. yagamba namanya nti ngenda komawo nzigensisiika n'omwagalwa wange I never have to go back again and be away from you. era nga nkimanyi sigenda kuddayo mu bintu by'olutalo okuviira kikyasinga okunkomyawo Is it my turn yet? ndowooza banaye nange embuuzeeko kubanga abasinga kibadde sikitegeera oba nange kati taani yange Yeah, sure. of course era ati wali tabugenda maaso Jesus. yesu kristo oba kati mbuuze ki yamutunuulira Truth. yamugamba Dare. truth or dare john mbuuza ggwe Truth. truth One choice. Dare. era dare si truth dare dare okakasya dare dare truth yosooke tugireke I dare you yamugamba I dare you to kiss my wife. to kiss my wife wangi You heard me. I'm not going to kiss him. nze sigenda munywegera I am not gonna kiss her. nze sigenda munywegera Rules for you? okibayi tulina okukazanya truthfully This is so ridiculous. kino kya busiru What's the big deal? It's not like it means anything, right? Kiss her. Kiss her. Come on, John, kiss her. munywegere
Nakyawulira obusungu n'agamba nsooke nviire bano. It wasn't so hard, was it? Ndowooza tekibadde kizibu nnyo si bwe kiri. Bev? Yakwate kuba gyasiika n'omukyala. Leka naawe. Go away. Genda. Bev. Bev. What the hell is wrong with you? The hell was wrong with what? That stupid game Kyogenze maaso n'okola kibadde kya bussiru ogw'omuzannyo. wasn't funny. Tekibadde fani. What is wrong with you? Kikyamu ki ekikuliko naawe okuŋŋamba nsimanyi nywegere John. I'm sorry. N'onsonyiwa. Lekeraawo lekeraawo. Nakyawulira obusungu. Kyamukozesezaayo kyo tekiriyo mu buntu bw'agamba. When we get home, I don't care. You were taking your medicine. Yamugamba bwe tuddayo eka nze sifaayo ogenda kumira eddagala lyo. You throw them down the drain. Nakulabya amakerenda ogasuula mu gundi. Leka kubuzaabuza mb'ogamira. Anti engeri gye gandeetera okuwulira sigyagala. I don't like the way. Nange engeri gy'ondeetera okuwulira sigyagala otandise okuntiisa. Tutandika otya okuŋŋamba nywegera abasawo abalala. One, or you take two, or you take the whole fucking bottle. Nze sifaayo oba omira kamu oba omira bubiri oba akacupa konna okamira gwamanyi. Weetereeze. Mayise omugamba n'akwata ekkubo n'ayitamu agende. Gambye weetereeze. Kusooka ne yeekyanga mukaawo. Yakwata ekkubo n'ajja erudda. Kwate kuba najja aseka ne mukyala we. Era bw'atyo n'ayitawo n'atuula okumpi waali. I don't know if I should be mad at him or you. Yagamba simanyi oba nyiigireyo oba nyiigire ggwe. Osegeera. Nakyo yakwata akafaananyi akamulaga n'akwata ekkubo n'ayitamu n'agenda. Gambye simanyi oba nyiigire ye oba nyiigire ggwe. Ebiseera ebisinga otwo bwe tumbula akwata ekkubo n'ajja wansi eno n'afuna ice cream. Era afuna ice cream n'ayitawo n'atuula ebbali abeera awo. Waliwo ekifaananyi kye kitamuva mu mutwe. Jjukira lwe baagwa mu masekkati g'obusajja. Spooky, isn't it? Yali asuze wano olwaliro yasimuka olusimuka. Yasimuka olusimuka si lwakuno. Nga yenna ali mu kutya. What's wrong? Buzibu kyate. It won't start. Eryato ate olowooza terigaanyi. Eki? Bella won't start. Olowooza Bera atandika Bera agaanyi. Or anything, right? No. Toyina kye bwakutte mukono siina kye nakuttemu. Shit never fixed the boat. Ate atutte ebbanga talina kye yali kyawa yalinze kati ate eryato. Jangu sooke tulabe engeri gye tugenda okikolamu. Jangu eno wansi mu yingini. Lyato mbosebo lyekyanze. Yajja. You gotta be kidding me. Teekeddwa okuba nga osaaga. You got a steal on this thing. How much you pay for it? Okisasulira sente meka? Where's the radio? Ka radio eriwa? Attached to the computer, so it's not working. Radio eri atakisi ku kompyuta, ka radio yennyini tekola. I got phones. Ki ekigenda maaso eyo kuona eryato liganye okugira? Me,
ate amasimu n'amasimu tekuli katulina kutetenkanya kulaba balina okuyita obuyambi ng'obudde bukyali. John, do you have maps? Oyina maapu? What about a flare gun? You got one of those? Yasooka n'abuuza ate flare gun simanyi mulinawo eriwo. Here. Is your navigation working? It's dead. The whole computer system is down. Yabuuza navigation ekolako ono mwana bifu sisimu yonna eri ku ttaka. Where are we? Tuli luddawa? I don't know, somewhere. Yagamba simanyi tuyinza okuba nga tulina we tuliko ono tulina we tuli luddawa. I think I found it. That's where we were. So we're... Ndowooza wano we tubadde wano. It's from Key. There's a supply station there. About how far you think this is? Olowooza wano kiwanvu kyenkana ki? 15 miles. 15 miles. Ndowooza mayiro nga 15. Mayiro 15. Zodiac. Tugenda kozesa Zodiac. Take it, I'll go there. Nsobola okozesa kali akaato akatono ne ŋŋendayo. I'll help you pull her out. Kale ndowooza kye tuba tukola kuba tewali kyakola kirala. Bagenda kozesa kali akaato akatono kayitibwa ka Zodiac. Just leave us here. Kati ogenda tuleka wano. Stay here to hope that someone comes back and finds us. Anti musigale wano paka omuntu lwana gyatusanga oba osanga tugende ffenna. In case they find it. Naye ate eryato bwe banalituukako nga tekuli aliko. I'll go. Naye yagamba ze kaŋŋende. No man, this is my responsibility. Buno obufaananyizi ssebo bwange. Anti eryato gwalitegeera gwennyini eryato ze kaŋŋende mpita obuyambi. Just in case nga abaawo abazze gwe obikwasaganye. Get Bella back up and running and you'll get the help. Let's do it. Kale tukikwasaganye. Give us a minute, please. Gwe sooka ompeemu eddakiika naye. Are you sure you want to do this? Okakasa wandiyagadde okikola. Talk about last night. No, I don't. N'onsonyiwa ku byekyo kyajjoko nedda. I love you. Njagala kimanye nti kuyagala. Bye saagala tubibeeremu. Hold this for me. Okay. Kyoko nkwatireko wano. Be careful. Beera mwegendereza. Survived 4 tours in Marja. This'll be cake. Yamugamba okusinziira ku tuwazi ze nkoze. Kalo kagenda kubeera piece of cake. Lwali n'asimbula akaato. Ginaasobola okufuna obuyambi. Kali aba agenda ssebo John n'ajja. He's gonna be all right. Olowooza anaabeera oke? Of course he is. Of course era ajja kubeera oke. Gwe ate kiki? Bwamukwatako oli musiru. What are you talking about? Kiki oyogerako? Been acting really. Manya akaseera kayise mabe gwe badde weeyisa mu ngeri etategereka buzibu ki bw'olina? Pretending? I mean, Kwefuula. both have. Ffenna tubadde twefuula. Ebya. I mean, come on, we gotta stop dancing around like this. Tulekera ogenda maaso n'okwegiraagira naawe. Dancing around anything. You sure you're not thinking about what happened last August between us? Olinga agamba nti ogenda kwogera ku ki ekyatuka Ogasi eyise maga masekati gaffe. Right. Wamma. It's all making sense. I mean, Byonna bitandise okukola amakulu. Kale ekifaananyi wayuza kyaki? Kirwodi ssebo. Yakwate kuba n'alireeta ebbali owaaye. What are you doing in the middle of the ocean in a... Kiki okola mu masekkati g'ennyanja gwe n'akaato akatono? Who's we? There's a couple. Tulina we tusiraaniddeko ono gwe n'ani? Electric just went out. Omanyi eryato lyaffe amasannyalaze gavuddeko. The Corps? Waliko magye? Why do you say that? Lwaki ombuuza? Your ink. Anti ndabye inki, labye bitatu. You got a good eye. Yo, olina eriiso baaba. 20 years in the Navy. Myaka 20 nange gye naliko magye. I'm glad to see you then. Ndi musanyufu okubanga nkusiikanye. N'ozogenda tuyambako. You're not sporting a peg leg back there, are you? Mu kusooka nabadde ndowooza osanga oli pilot naye. No, but yeah, as a matter of fact, I got a parrot. Lwodiise bwe yajjayo mundu. Your cell phone and your wall. Njagala essimu yo ng'ogasseko ne waleti. Kuba ekyasi erudda bw'osirwa yangenda kwokya. Nakwate kuba essimu n'agiggyayo n'agimuwa. Now your wallet. Kati njagala ne waleti yo ssebo. Musawo n'akwata mu nsawo n'aggyayo waleti. Kirodi oba kinyaguluzi kyakumagye n'agikiwa waleti.
waliwo ekyakyewetaaga kyamusekula ekyasi nayitawo n'agweruda mazzi. Nekisooka kiswamamu kiraba oba akomawo. Waaye gwe sooka olindeko Malini jasi akaasi kamu ne kakujja mu mbeera. Siro mujega bujega. John, I am married to your best friend's brother. John ni mufumbo eri mukwano gwa Kyaliwo Nfaafe. Sam's not really your girlfriend. Sam si girlfriend. Eki? Jura wano twakatandikidde nga Rodi bamusudde Ruda mazzi. Era eryato bw'etyo ne litambula. Us on this boat? Yeah, I did. In the Coop's house there? I mean, Yeah. we're trying to help him. Yes, we are. Tugezaako okumuyamba of course era. Could you do this? Yes, we are family, all right? Of course era tuli family. Love you. I Njagala okimanye nti kuyagala. want to help you. Njagala kuyamba. I want you to have everything you want. Njagala obe ng'ofuna buli kimu kyonna ky'oyagala. That will do everything he can to satisfy you, not with some Era ng'agamba nti oyo agenda kukola buli kimu kyonna ekiyinza okugisa mu mbeera obutakumatiza nze ndi mwetegefu. Say it out loud like that. It just sounds like an obvious choice for you. I have loved you since the day I met you. Since the first day I saw you. Agamba nti ye amwagala kuviira ku lunaku lwe yasooka okumulaba. I see you with him every night. Agenda okuzza amaaso ng'alengera eryato gwe John. Right here. Now I want you. Mpaako kisajja gwe lengera gwe. Agenda okuzza amaaso ng'alengera eryato. Kirwoli kyavuga ne kijja bano we bali. Buzibu ki ate bwe mufunye? Power dead in the wall. Waya amasannyalaze gagenze ne gavaako mu lyato. You know anything about engines? Olina ky'omanyi ku be bayita yingini? Come aboard. Waya nali mbaddeko Malini okumala ebbanga eriweyako ddala nzije. Mugamba it's okay osobola okujja. Nakwate kubo n'alinnya. Are you Bella? Ye gwe Bella. No, I'm Vivian. Nedda nze bampita Vivian. I'm Samuel. Nze bampita Samuel. Nsanyusa okusiikana. Have you seen anyone out in the water? Olina gw'olengeddeko mazzi eyo. What do you mean? Ki ky'otegeeza? Took to Zodiac looking for. Waliwo agenze ka Zodiac okugezaako okunoonya obuyambi. Nedda sina gwe ndabye. The only one I've seen past 2 days. Gwe mukyala weka gwe naakalaba mu nnaku ezi. Yeah. Yingini eri eno efunye obuzibu jangu. Okakasa eryekete tutugende tulabe. Keep an eye out for Coop, okay? Ndowooza ogira obeera awo olinde kupa obajja. Ko ye kale. Kansooke ntwalo nalabe yingini. I'm sure he'll turn up. Nkakasa ajja kujja. Ajja kudda tewali tabu. Nzeyi nga bamuyisaawo mutwala agenda asobole okulaba yingini. Mukazi wa simu musanyufu ate eddakiika ne mukani nekyewuunyisa. Luli ssebo komando. It's in here. Yasobodde okutetenkanya n'aggirako. I disabled her. Smart. That's great. I did my job. Now you do yours. Yomugamba tewali tabugo ogenda nakoze ogwange naawe kola ogugo. I got proof. Where? In the boat. Front room. Can't miss it. I'll go check it out. Then I'll pay you. You pay me first. Fine. Kino kiroli ssebo kye kyali kyalagira ono akwate ku bajje nga alina okutta John. Kyo kye kyali kyagala sigaza mukyala. Ssebo kyagula omusajja. I don't see him. I'm starting to get worried. Anti munaye simulaba ntandise ofuna obweraliikirivu. Coop will be fine, Viv. Totya Vivian kupa ajja kubeera fine. I'm sorry about earlier. Onoosonyiwa ku bituuseewo emabega. Going. Ate olagawa. Needs, Ono angambye simanyi alina bye yeetaaga okuva ku lyato kuno. Kansooke mbimuleetere asobole okutandika eryaffe. Katono kyeyakola n'akwata essimu ayagala kubira kupa. Kubanga ekirungi kupa yagenze n'essimu ye. Ono akwate kuba Jeruda mu lyato.
kutandika okuyitaayitamu mpolampola yakkirira paka enemanga ngenda okuzza amaaso okulengera eryato nakwata ekubo n'atemera wano. Finally simu emaze neyitamu afunye netiwaaka. Kali yakuba kino kiba kigenda essimu ate neevugira mu nsawo ya kino. Simanyi oyina essimu ya bba wange. Simanyi. Lwaki oyina essimu ya bba wange? Eno essimu yiye. Kati toyasama. Damunda mpolampola weegendereza ate. Tugende gwe. Ono akyalambulira eryato ssebo ku musajja kwajjidde. Gero tuuka eno nga tewali nnyo kikulu kiriyo. Kyava ajja paka erudda genda okugulawo okuzza amaaso okulengera nga bannyini lyato ssebo kyabatta. Abaali ku lyato luno kyabatta. Kisajja kitemu nnyo kamala. Naye nga yali yakigula n'akiwa omulimu. Agenda okwata ekuba okuvaayo okuzza amaaso ng'ate liri balisimbudde. Yasigala agamba nedda kumbe liri balitutte okuli nakyala. Loli yavaayo wansi mazzi n'asooka asiba omukono. Mala osiba omukono ate ekirungi kyalekawo kano akaato. N'akwata ekubo n'akapika. Yajja. Nabagambye tuli kayitibwa Redwater Vijay Junior nga bulijjo. Era nga kubisigalya zafuula oluvannyuma lwaka tugenda kuzzaamu akayitibwa 24 ate nga twolekera ekitundu kenda kubira kya 66. Twolekera kitundu kya 66 ka 24. So n'olwekyo munywere. Lori yakwate kuba akomewo. Era n'atuukira ku lyato lino eryabaddeko ekigwagwa. Yalisanga bali kumbe ekigwagwa kyagenze ne liri nekitwaliramu Vivian. N'akwata ekubo n'alinnya. N'asooka afuna mu kasukulu duleeva. Aba agenda ofumita genda okuzza amaaso nga gweokola ki ku lyato ly'omugwagwa. Vivian aliwa? Bakubye. Vivian aliwa? Kimututte. Guy yakubye ekyasi. Eryato lyennyini liganye okutandika mbadde sobola mugoba lwansenga eryato liganye. Gambye eryato liganye. Yajja ebbali. Kyokka n'alitetenkanyaawo. Mala oditetenkanya Mukama n'ayamba n'erikwatayo. Kali balina osooka ogoba ekigwagwa gye kiraze. Kitutte mukyala waabwe. Ate ono tamanyi nti ssebo John yali yeegwanyiza mukyala we. Ekirungi lino ddene ku liri. Kyasooka ne kikwata ssebo nakya ne kimusiba. Kimusiba bulungi nnyo akandooya. Akibuuza lwaki ogenda maaso n'okukola bino. Bambi. Ono yajja emabega wa kino. Truth or dare, John? Truth or dare gwe John ssebo. Coop biveeko ebyo. Did you sleep with my wife? Weebaka ne mukyala wange mbwa ggwe. Wangi?
You even know who you're talking to? Gwe tomanyani goyogera naye. Tuli bakika blaja. I've seen the way that she looks at you. Nkulabye engeri ndakya engeri gyakutunuulira. Etya. With regret. Ng'alabika yejjusa. What about the picture? Ate ekifaananyi. Me and Danny out of. Lwaki watuyuzaamu nze ne Danny? Did you do that? Wakola kyaki? Nolekamu gwe ne nakyala. Ufa ki? About you. You're different now. Yamugamba nti gwe oli mwawufu. Leka. It's the question, John. Ddamu ekibuuzo kye nkubuuzizza tombuzaabuza. You were gone for a long time. Wali ogenze okumala ebbanga gwanvu. You don't even know what it was like for her. Gwe tomanyi na kumanya nakyabwe yali abeera mu mbeera. I don't know what it was like. Olinga agamba nali simanyi mukyala wange bwe yali ye. Shot, motherfucker. We're getting killed, and what are you doing? Ffe twali mu lutalo nga tuli mu kulwana. Bali mu kututta. Njagala manya mazima. Friend. And I was there for her and you weren't. Naliwo okulwa mukyala wo gwe tewaliiwo. And that's it. Kyekyo. You've never forgotten with us. So can we focus on getting her back now? Ngenda kusaba tufokasinge ku ky'okuzza nakyala. Yagezezzaako bigatagata n'abaako kyategeera ng'omuntu omukulu era bw'abeera. Bambi ngenda kussa wandibadde ondeka ne ngenda gwe mandeevu. Kuki? No, please, no. Bantu sebo balya togeza. Hey. Nkuba n'amalusu olaba kati amalusu I was going to use your mouth. Nabadde ngenda kosa kati we bituuse. Oyasa manyoka asooke nkuzijike. Bano baakwateko ne bayingira amazzi nga bamaze okulengera eryato we liri. Kwe kujja. Kigera okulira baani abaate. Gobeeraawo tovaawo. Tovaawo bweyagala osigaza obulamu tovaawo. Nyina bempulidde bakyalimbira ku lyato baani. Baani abaligwirako eddalo abo bataalisasudde. Kazi watu wali mu kwetetekanya gafuna ngeri gye yeesumulula. Kumbe bano batuuse dda ku lyato. Kabaka yaliko. Yajja. Yajja ayitamu mpola mpola. Gwe ssebo. Yeah, thought my aim was a little better than that. Coop. Kisukuma eri Garcia. Sorry, I thought I... Onosonyiwa nali manyi museraye. Where is she? Aliwa. Ani. It's my wife. Mukyala wange ali luddawa. She's... Mufu. Sam, you were supposed to touch her! Wabadde tuteekeddwa mukwatako kisiro gwe kisaamu. Yeah? Saamu? The fuck are you talking about? Kiki oyogerako? He doesn't know. Ono omusiru tabimanyi. He paid me to kill you. Bansasudde emitwalo wagenda bw'okutta kakyalako. You're a fucking liar, John. Olimba. I'm gonna blow your fucking head off. Ngenda kwabya ekitu ekyo. You're trying to get rid of me so that you could steal my wife. Wabadde oyagala kunzita banzite osobola osigaza mukyala wange. Fucking traitor. Oli kiri kyankwe. Damn! Don't talk to her! Toyogera na nakyamu esonyiwe. Baby soko lindeko. Shit, so that you can get rid of me. Kalula agenda okulanga ebintu bijjemu oluyombo. He's not right in his head. Ye kwe kutandika okwe. Fucking liar. Tula wansi musiro gwoli leta baby soko mpe mundu eno. Give me the... Girete kumbe onatandika muzeeyi atandise. Put it down, put it down, put it down. Soko jikakanye tofaayo. Kiri kiyiseemu kigenze. Musatu bino ebyokutta abantu yali yabikoowa. Bwagwe. Danny would have pulled that trigger. Danny singa abadde wabadagenda kusika trigger gye kubulira. Baba bali wano bawulira byase eyo. Genda okujja. Muzeeyi bamukomoga ebyasi bibiri. Aya. Biruma. Ebyokufa biruma. Era yayitawo n'ayolekera eri yodi. Soko girete.
Mkazi watu bambi. Kumbe Rodi alese tampuni. Kupu soko lengereo nati. You just won't die. Nigwe chisajja gwe tofa. Don't do anything stupid. Chokola kya busiru gwe. You weren't supposed to come back. Wali tutekeddwa kudda. You and I were gonna be fine. Nze nina kyatwali tugenda kubeera fine. Listen to him. Shut up! Sirika naawe. Tumanyi kyoyagala. Danny was the hero. Dani yali muzira. You should have died. Gwe wandifudde. Kuba akasaale ne kakwata ebbali. Kubye miss. Shot John. Muno ekijja kye mulwani. Kino obusungu. Omukazi wa munne waakyo. Bayita bono ne bava waggulu ne basooka beesolosa amazzi. Ono yakanda muyita kopu. Basooka ne beesolosa amazzi. Kino kumbe kikomawo. Mulimu abantu nga bo tebafa tebamala gafa kwegamba badman abeera badman. Babano kino sebo kize kikomyewo kakati. Fwe mafia sebo tetumala gafa mafia. Kyajja kisembera mpola mpola olwo bamutuga. Kino kimuliko kimutuga. Kikuba olukokola naye tekiwulira. Ono yajja n'atandika eryato. Kakano n'asimbudde eryato. Ugana musege. Oli bamwambaza kamba. Yali tamanyi. Kamba sebo n'esooka emuwalula. Kino kyafa sebo eryato kirisimbudde. Oyo n'akwata ekkubo n'abuga n'asooka ajja ku lino. Liri lyagenderako bali. Yakwata ekkubo n'asiikana nakyala. Era bw'atyo n'amusimba akafumito mu kaseera kano. Wow. Baabo. What do we do now? Kambuuza tukole ki? We go home. Tuddeeka. Ate tugenda kukola ki? Tuvuge buvuzi tuddeeka. Tutambuze obulamu. Nabagambye tuzaamu akayitibwa 24. Vijja Junior nga bulijjo. Twakatandiseeko ate nga tugenda kasika konna tukamaleyo. Then tuyoke tukwate kasima akamanyikiddwa nga sigenda kaba waabwe n'akalanga mujja kufuukira ezzike. Katusooke tumalize ka 24 then tuyoke tukwateke. Kali Mukama abakumire mweraba. Naye temuvaako muno waki mutegese n'abalaba subscribinge. Ndi musafu okumanya nti wali abali e China, waliwo abali South Korea, waliwo abali e Sweden, abaana b'e Sweden, waliwo abali mu Bungereza, waliwo abali mu America. Nja kuba ngenda maaso n'obakoonako mpola mpola amanya gammwe. Ate tekigaana osobola okumpayo n'abalala bakyalibo nabo ne tubakoonako mu ngeri emu oba endala. Kale Mukama abakumire mwebale kwagira muno waki tusiikane mukaddako. Baagala nnyo. Everyone still